mbadde genda kwebaka sikoze video tekisoboka. Museveni tanavaako nga twebaka tekisoboka. So abanayuganda kansubire nti nno buli omu ali bulungi, buli omu gyawangaalira. Ensonga eriwo mu ggwanga si ya Museveni nti Museveni agenze ku kitebe ky'NUP, simanya Museveni yazize ekitebe ky'NUP. No, ensonga eri mu ggwanga ya protest vote. Bano abasajja ekigambo protest vote akalulu k'okwekalakaasa okw'okwerangirira kye baagala okulwanyisa kive mu matu g'abantu, kye mulina okumanya. Bannayuganda 2026 tugenda mu kalulu ak'okwekalakaasa nga ffe tulina okwerangirira ani pulezidenti gwe tusalawo atukulembere, ng'era gwe tugenda okulangira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oba mukitegedde? Bino byonna bimulaba bakwata abantu, simanya bakutte baani, simanya bakutte baani. Abasajja akaliro bakawulira. Okitegedde? N'ekirala mu aba Electoral Commission, aba Electoral Commission baffe looza kati mutegedde ekyabawambiza. Electoral Commission yaffe ekyabawambiza mwakitegedde. Ensonga mwe mulangirira ebintu ebituufu, era ekyabakwasiza nti mwe mulangira ne mugamba kadi tugiwadde nalukoola kati gwe tusazeewo agenda okiikirira NUP mu kawempe. Ne ku lunaku luli 2026 Electoral Commission abantu bajja kuba balonda, naye mujja kuba nga mukoze tallying center yammwe, ng'ebintu byonna ebiva buli wantu wonna bituukira ku mmwe. Muwulire ebintu byange byenjogera. Ebintu byonna ebijja okuva wonna ku polling station, simanya wawa, mujja kuba namwe mulina tallying center yammwe nga mubala ebintu byammwe ebivudde mu kulonda. Ffe bannayuganda tugenda kusituka, tusitule amaloboozi gaffe, twerangirire nti ffe tuwangudde mu kalulu ka 2026, kubanga tujja kuba tumanye ebivudde mu kulonda kwaffe. Ebivudde nyo na kubanga ffe tulina okusooka okubifuna ne tubibaweereza. Kiki kye mulina okukola mu 2026 awo nga tumaze ffe nga muwulire eno tumaze okwerangirira, namwe mulina okufulumya results ezo. Kyobola Museveni yabakutte. Museveni yabakutte kubatiisatiisa. Ku lunaku luli lwenjogeddeko muleme kwogera bintu ebyo. Mukitegedde? 2026 abantu bagenda kubanga balonda, naye results zaffe eza NUP buli polling station zijja kuba zirina we ziteekebwa. Mwabe Electoral Commission ya NUP mugenda kubeera nga mulisiivinga results ezo. Feno wansi ku ground tugenda kusituka tujaganye nti tuwangudde wano na 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 wano. Ffe twerangirire eno yonna tudde ku street tujaganye tukube engoma tukole buli kimu kyonna. Olwo nga ffe tukyajaganya, olwo naffe tutadde okututuwulire Electoral Commission ye NUP egamba ki. Electoral Commission ya NUP namwe tubasuubira okulangirira ebyo ebigenda okuva mu kalulu ka 2026 nga naye ffe twasoose namwe mulangire mugambe okusinziira ku byavudde wano na wano na wano. NUP ewangudde n'ebitundu 99%. Kati Museveni yabatiisiza muleme kukola ekyo ekintu ku tayimu eri. Okitegedde? Kati nammwe tuba tunuulidde. Tewali nsonga lwaki Museveni yabakutte. Ensonga gye yabakwatiddeko yeeyo. So 2026 protest vote. Museveni yajja kukwata buli kimu kyonna. Museveni okumanya agenda kukwata, agenda akwate ne mu toyo akwate mu B. Ne mu B agenda mukwatamu. Olaba agenda ku kitebe kye NUP n'atuuka ne mu bidrum ebeera mu kasasiro. Bidrum, dust bin, mubasuula kasasiro. Oba onoonyaamu ki? Onoonya ki mu dust bin? Oba onoonyaamu ki? Bannayuganda, Museveni mu TDs kyenina obbagamba, era simanyi nti no Museveni wali mu nsiko n'olwana.
eyo na paniki fe aba NUP si ffe tuli ku paniki mulirakisinge concentrate then mulinde Museveni bino byonna oli mu kwerabisa Museveni gw'oli mu paniki ffe si ffe tuli mu paniki Museveni ffe ky'omanya tugenda kujjako ekibiina ekirigisitalinga mu mateeka mu electoral commission kibeera kyakujjako gavumenti eyo eriko NUP bagirigisitalinga mu mateeka ng'erina okukujjako era olina okulinda olina kubeerawo ng'omanyi nti NUP erina okujjako kati bino byonna byokola simanyi oyagala genda ku kitebe pulantingayo emmundu simanyi ateekayo ebiki ebyambalo by'amagye simanyi akolayo biki ebyo byonna olimba ebyo byonna teri muntu musiru ayinza kugaa nti ayagala kujjako gavumenti ya Museveni nti ayagala kuyita mu buyeekera addire emmundu azitwale ku NUP addire engatto z'amagye addire yunifoomu z'amagye azitwale ku kitebe kye NUP obwo busiru tebuliiyo teri asobola kubeera nabwo busiru okujjako Museveni gwe musiru akoze ekyo naye ffe ng'aba NUP simanyi twagala kukujjako ate twambale yunifoomu z'amagye tuzitwale tukole amabokisi n'amabokisi simanya engoye 5 1,000 kakadde tuziteeke mu NUP nga abaana bambale yunifoomu z'amagye tuziteeke ku kitebe kye NUP tulaba nti oba musiru kati obwe busiru bwamwe mwakolanga nga mubuddiisa bali abantu bedda faawo twavaawo bannayuganda 2026 tugenda mu kalulu ke bayita protest vote period tujjeko Museveni twerangirire ffe tunamala okwerangirira nti Museveni tumuwangudde buli polling station tudde ku nguudo tujaganye then after electoral commission eya NUP mwe bakutte namwe muveeyo mutuwe results zaffe mugambe Museveni tumuwangudde ku 99% ensi ejaganye period